President of the people in performing arts and culture. I think this theatre is 64 years old. Kantu katono nnyo kati mukigaziyiza. Manyi musungu maybe John ayinza okuba agambye ettaka lyammwe temulituwa. John lino ettaka ly'abajjajjaabo lye baba batuwadde si lyabwe. Bo bano ba trustees, they hold it in trust. Tulijjeyo tulitwale tuzimbeko theatre, mutwale omugabo gwammwe. Mutwale omugabo gwammwe. Ffe temulina otugamba tuziteeke mu bajeti mwe mwetegeke nga teziriiko nkigamba nti ono wa kibiina kino tajja mu theatre oba wa ddiini ye. Where we are non-partisan. Basebo ne bannyabo mu kaseera kano the Right Honorable Prime Minister of the Republic of Uganda will be arriving. Bw'anaaba atuuka, we shall follow protocol. Ffenna tuyimirire ng'engalo tuzitadde wamu twanirize Right Honorable Nabbanja era ajja kutuukira wali mu ntebe ye ffe nga tuli eno. This picture, this scene nga bwe mugiraba speaks volumes. Era mugenda kutugumiikiriza basebo ne bannyabo. Buli ali wano alina attachment Kato. Nze nja kukola nga Kato bwe yandikoze, ne bwe mutulekamu bana nga twogera ffekka tujja kwogera naffe. Nsaba kubawo omukisa kuba buli omu tetumanyi kimuli ku mutima. Omuntu ayinza okubwatuka wano n'aga nti yanteresa miliyoni 60 zino nze nazo nga tumuwadde mukisa kukola ki? Ngenda kukwata obuzindaalo buli omu eddakiika emu, ate mujja kutugumiikiriza basheya baffe bano bazituuse kuba njagala Katono yaŋŋamba nja kukola amawulire nga nfudde. Oyo Kafeero teyakola amawulire, kaagakole awummula ng'akooyeemu ng'ova wali ku paleeti nga bala bayingira. Nsaba ntandikire eno ku mukono gwange ogwa ddyo. Right Honorable Kato Nsaasira. Wetusaba Mukama wo, wetusonyiwa ffenno, wetusonyiwa, wetusonyiwa, Mukama sanyuka, wetusonyiwa, wetusonyiwa, Mukama awo wetwenenya, Mukama wulira. Tusonyiwe bannaffe ffenna, naffe tuyige okwenenya bwe bubaka Jenosale bwaweereza eri bannayuganda bonna mu kkungu bagakola. Ssaabasajja Kabaka awangaale, twakuumye bubi amanya n'eddoboozi n'ejjandiwalana Habert, omukungu wa Ssaabasajja, personal assistant wa Jenosale Sale. Alowooza n'ejjandiwalana sebo obubaka tubufunye tobufumbye bufumbi mutwe naye bw'oba bwennyini. Right Honorable Prime Minister, kkiriza nti wano we tuli wa bakulu ba performing arts era osiime President wa Federation y'abayimbi Eddy kenzo Musuuza ng'awerekeddwako Hajji Aruuno gwe tubadde naye mu nsonga zonna ne banne. Ndaba ne Kalifa minisita wange mujjewo, minisita ng'ate yayita mukama wange, nze ng'obuyinza obwo sibuyina. Akkirize minisita aliddabo mukwano gwa Kato nnyo, ate era kayimirireko ko wano muganda waffe. So tubaaniriza mubeeko obubaka bwe muwa olukuŋŋaana luno. Alhamdulillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Nale nsaba ffe tusembereko wano kuba Katulika. Wano tuli waka tusembereko wano bwete.
Right Honorable Minister, Prime Minister, abakulu okuva mu Parliament, abakungu okuva mu gavumenti ya Buganda era ne wakati abeemu tumutwalidde wamu abakungubazi bannaffe nga kitalo nnyo ekyamukulu waffe. Nsaba otwala akakisa kano nga sinnatandika kwogera okumenyawo ekigambo ekyayogeddwa mukulu wange, wabula mwebaza nnyo Mwami Ssegawa okuba nti yatuwadde ebigambo eby'ekikulu. Ebigambo ebyo tugenda kubitwala Mukama waffe, naye waliwo kye twagala okusazaamu nti ffe twegatta okusobola okutwala ssente w'omusolo. Ekyo si bwe kiri. Nga bwe wayogedde nti ekyamenyawo the greatness of whatever was built before by the greats, including Honorable Kato Afuude Munaaku, it is the division due to ego, okwewulira amaanyi. Ffe tuyize ebintu bingi. Nze ndowooza badde nsaba mukulu waffe Mwami Ssebatta, nsaba otambule mpola katono kikwano taata wange mukubireko mu ngalo omukulu. Okutambula kulaba okudda kunyumya. Ntambudde amawanga mangi n'ensanga abayimbi baayo n'ensi erimu abantu emiliyoni nga 2 zokka 3 Guinea Equatorial nga tewali muyimbi wa Uganda wayinza kubakwata. Neŋŋamba kiki why netandika okukola research ng'omuntu nsobole okugenda ndabe enkomewo ekanyumye lwaki abayimbi ba Uganda baafa. Ensonga emu ku ebyo nazuula ng'omuntu tuli divided, tuli so divided, tukulembeza ego. Naye abaasoma mukimanyi nti division means division. You are divided, you reduce. It is not a plus, it is division. Buli bwe mwawukana mukendeeza buli kintu okubeerera ku maanyi na buli kintu, temuyinza butagwanga mwawukana. Ffe twegasse twogeze eddoboozi limu, not because we are begging. We are not begging for anything and we are not beggars. Naye tuli wano okusaba ebyaffe ebibadde nga bibbulwa. Abakungu abamu bwe baamanya nti okusoma kwatulema, ab'emitwe emibangulemu ne beegatta ne basobola okulya buli kimu, batulekere ka stage kokka. Ekyo ne ŋŋamba bannange mujje tulabe waliwo embeera. Bw'abanga Mwami Ssebatta ebbanga limu mulabidde ku TV ng'akaabasaba obuyambi ku nnyimba ze yayimba nakati ezikyaliwo, ali bw'ati: kitegeeza nze gye ndaga, Shiba gy'alaga, Kalo Nantongo gy'alaga, Lydia Jasmine gy'alaga, bonna abaana bano gye balaga. Tugenda mu bbo baleetabangawo kubanga bakulu baffe bonna bwe bali. Teri muyimbi yatusookawo ali bulungi nnyo, bonna bali kubonaabona. Kiba kitegeeza bwe tuyimbye ekyennya ekyo ekitayimbwangako, naffe gye tulaga ne twekwatamu omulimo nga tukyali bavubuka, nga tukyalina amaanyi, tubuuze ki ekiyinza okutujja mu mbeera eyo, ng'ate ne bakulu baffe tubayambyeko, tubaffe abakyalina eddoboozi. Tugenda okudiiringa n'abakulu bonna bekikwatako okulaba nti tuddizibwa ebyaffe. Copyright law okubanga eteekebwa mu nkola. Mwami Kato Lwama ekyamuleeta ku Federation yagamba mu bwanammwe ekindeese wano nawulidde nti mwakoze ekintu kino kirungi nnyo naye kigenda kubalema kubanga temumanyi bunene bwakyo. N'agamba bwe munaaba temuli banywevu bagenda basajula mu wiiki 2 naye nze nzize kubabbira ku bino ebigambo bye njogera. Waliwo abantu mu house ndooza balinga 150 abayinza okunjulira nga bonna bayimbi. N'agamba ekintu kyemuyingiridde kinene nnyo kuba abantu abalya ssente zammwe b'amaanyi. N'agamba nti TV station ne radios zioningibwa baminisita, bamemba ba palamenti n'abagagga abakyasinze okuba abagagga. N'agamba mwe baani. N'agamba ssente zammwe zakolubaka tune mutwala 1%. Gavumenti omusolo revenue etwala 5, bano abakuterekozi batwala 30, waliwo abo bamidomedi batwala 13, bagregata mmwe bannannyini music mutwala 1%. Ate nayo tebagituwa. Mmwe mubasinga ssente n'amaanyi. Nzize kubagamba nti olutalo lumwayingidde lunene. Mutuyite ffe bakulu bammwe mutwebuuzeeko tubayambe. Byava mu Mukama ga Mwami Kato Lwama nga ffenna wano we tuli n'abalala nga 100. Era n'agamba tumulonde ku boodi ey'obuwi bw'amagezi n'amaanyi amala gatuyatubuulira era ge tugenda okuyita. So nze Mwami John Ssegawa nkusaba taata wange okusobola obutakola nsobi mwe ze mwakola, jangu otuyite tujje ewo otuwabule buwabuzi.
naye tetulina ngeri gye tuyinza ganda genda kugamba gavumenti nti twabbibwa etuwandiikira ebbaluwa egenda eyo okubanga tusevingiwa. Tuba tulina okuyita prime minister ne twogera naye, tuba tulina okuyita abaka ba palamenti ne twogera naye, tuba tulina okuyita abalo gavumenti bonna ne twogera naye, tuba tulina buli muntu yenna tulina okumuyita ne twogera naye, including the president. Kuba ffe abayimba okusobola okutwala eggwanga lino mu maaso mu nsonyi okwogera bino wano wandika eno waffe kino ekizimbe bwe tuli si bwe tulina okuba kumona omusajja munene, tulina okubeera mu kifo nga kitwala abantu 13 oba 14. Naye tuli wano ebbuguma litutta na buli kimu lwa nsonga abantu batya okwogera ebintu byonna abantu bye batya okwogera ze muzikirize mbyogereko nga ntwala kakisakalo nga prime minister ali mu nju. Mami tetulina kuba wano, tulina okubeera mu kifo ekineneko okusinga ku kino. Kino ekyo baakizimba emyaka 64 okutuuka wano. Lwaki tukyali wano? Lwaki tuli mu kifo ekisingako wano? Tuyinza kikola tutya? Tulina kuyambibwako gavumenti. Sijja kwogera bigambo bingi lwa nsonga nja kumaliriza nyiizizza abantu bangi, naye ffe tetugenda kusirika. Mutu intimidatinga mu mujja tukuba amasasi, mujja kola biki, nze ndireda okufa, but I'm going to fight for my right. Sigenda kufa bwavu, kankolere obwana bwange n'abazibu, kankolere eggwanga lyange. Oba nfanfe naye ng'omuyimbi tazzeemu kubonaabo. Seereza mwami Ssebawa teziririddwa ab'amasuuti bo ne banyirira nga ye begging. We are not disorganized anymore. We are one voice. We are fighting for our rights. Twagala buli kimu ekyaffe kituddizibwe kubaffe abayize ggwanga. Mami twakuleetedde obubaka aliwa mami Anne ndowooza abadde afunyeemu katono. Ffe twekozeemu omulimu ng'ogyeko contribution gye twakola nga bakwano ba Kato, twasazeewo ate ffe nga bw'otulaba era twekolemu omulimu omulala. Aba federation tuleetere mama Anne ak'okusiba ku kikondoolo $1,000,000 kubanga ffe tumanyi era tugenda kuvaawo wano ate tugende ewaffe, naye yagenda kusigala ati katulabe tumuwe kanaateeka ku kikondoolo ye amanyi bw'anaakakwata kwata. Banaye saba munsonyiwa okulya obudde obungi naye mulimu ebirina okwogerwa. Ate nze nkyayogera, ayagala okunkola ekintu ajja akinkole, tulwanirira byaffe. No fear. God bless you. But dividing and mutemuliringa na government, mulimu politics. We are not in politics at all. We are not in politics, we are not politicians. Okay? Tulwanirira copyright. Nebisigadde Mukama wa mukisa.